Toli Wakitalo nga Gwe Wolowoza twali tulabye abanene emirembe ngalo Sindi oyo wambwa namusakola bonatanziramu oba namuyimbira bubisi manye omuntu bwakusabira opportunity gimuwe because twena kyofiirwa abantu twelimba nnyo mu busibwa fo butona omuntu nakuma opportunity enkya tajja kukijjukira oba lula tajja kukijjukira but abakumye yabwirere Gwe Wolowoza ati ku time eyo gwe mugeze nnyo okusinga n'abagusooka bonna teri kipya under the sun buli kiriwo kyali kibaddewo ebintu by'eddamu wakamwesigadenze chebando wagenda okubeera endongo tondeke waka hidi special hajaruna mbiru king saha spice diana twin smile inikandi nuwela kaima shafik mary hats tumbetu kenjike katabaniko katsebo gonna kwakamwesigadenze chebando kurunaku lwayidi okuyingira shingiza omutwalo gumu ordinary mitwalo ebiri tv emitwalo etaano ate emmeeza ya mitwalo ataano kale musaleko n'obwana bu maintenance free bulabika bulungi bwessaamu ssente ne bushanana tokkane bugwa ku musajja biru byansa tondeka waka Queen special. Akamwesi Gardens and Chevando. Hewagidwa. Biva Organic. Skyping Stores and Travel. Good Color Solutions. Vintage Events. Lugavis. Senganamuga. NTV. Nespark TV. Mimi dia kwoli amanya kalulumu na mutebe. Tuli wano ku National Theatre. Kitebe kyaffe. Nange ndi munnabyamiza nnyo sicho. Pozi. Tebyamiza ndi kubanga National Theatre yaba Budget National Culture Center. Kitegeeza nti buli muntu yenna ali mu field ya culture mulimu arts mulimu abasizi b'ebifaananyi mulimu ba craftsmen abaweesa mulimu abazinyi abayimbi abazanyi aba film bonna n'abamawulire ab'entertainment n'amawulire of course bonna ogamba otya yoyo ndi studio oli otya oli kiriya olabika abatulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abasiramu n'abali mu kisiibo kansuubire swawumwe etambula bulungi then abagoberezi ba Kristo mwe kansuubire amanzaali ga Pasika mutandise ogetegekera kubanga kati eno tuyingidde Holy Week nawe yoyo oli mu Katuliki ndi mukkiriza nabo mbalamusizza mu kiramuso ekisinga obukulu ate n'abagoberezi ba Kristo nabo nembalamusa n'abantu bonna abalungi ab'emitima emirungi abatya Katonda nembalamusizaamu. Gwe bakuzaalira mu ddiini kikale bazaddewo bakubatirizaawa? Bambatiza ng'omukristaayo nabatizibwa ng'omukristaayo nerwako bwe maze okwetegerera n'enkula obulungi nentegeera nti abazungu bano balina kye baatulimbamu nze sikkirizaganya na nsomesa yaabwe egamba basanga jjajja wa jjajjange mbu ssebo mbu yali tamanyi Katonda yali tamanyi kwawula kirungi ku kibi mbu basanga asinza sitaani no eyo narrative yonna gigana nagigoba. N'osalawo okola otya? Mbeere mukkiriza okubeera omukkiriza kwe kusobola okwawula ekirungi ku kibi. That is all. Okutya Katonda kwe kusobola okwawula ku good and evil. Bw'oba osooka okudifferentiatinga between good and evil. That is the best. Obulamu kye bukusaba. Olunaku olw'Essande ffe nga abakulisaayo tugendako mu church ne tusaba ng'ogenda mu church yawo mu church. Era anti kyevudde nkugamba nti nze ngendayo yonna kubanga nabo baba bagenze kusinza muki Mutonzi okiwulira era n'olwokutaano bwe lunsanga obulungi muganda wange Maseme n'anfunira wudhu nga ngifuna nga nnyingira essinzizo era nkansaala. Kitegeeza oli ne waakusanga ewa jjajja ng'okolamu bino teyeewuunya nnyo gwe buli bwamu ogendawo? Wajjajja bwe kubanga mission esi ya kusamira mayembe wabula mission ya kusaba. No problem. Simuyinaako n'ebuzibu. Tebagambe embu yoyo alimu olulogologo. Abentegeera entono. Amannya ga yoyo amatuufu ge galiwa? Erinnya Nkooyooyo lyosalako ne lifuuka Yoyo. So Nkooyooyo Martin Walaga. Ozaalwa wa Mataleeri? Omanyi waffe
Waliyo Bishop Nkoyo ye taata. Eyo ye nsibuka ematale Ssugu. Kwe ku butaka. Ndi mabega. Wansi wa kisawo kyammwe kya Nkoyo yo primary. Wansawo. Wano wenyini Bukasa. Matali ketomanye na ku kyalo. Ita Bukasa. Obato li Bukasa. Ovawa. Olaba kisawo kyammwe. Olaba tomanyi kiringa kungama. Olaba wali theater tomanyi nti eri ku De Winton oba eri ku. Okimanyi oludde okugendayo olabika. Ani. Inze. Olaba wali St. Peters. Ngandwa okugenda ewaffe. Ndike ekikyama. Ogendayo buli nnaku. Of course si buli lunaku. But sisuulirira waffe. Nze njagala ewaffe. Waliyo jjajja wange bamuyita Nakigudde Edisa azaala maama. Nakigudde. Ba maama bo bankima. Azaala maama. Oyo jjajja mukyala. Mamange Wanyonyi. Jjajja mukyala kugamba olimuko olusaayi lw'enkima somehow. Kuba Nakigudde babira bankima okirabye. Nze ndi wankima. Ekyalo era kyankima. Kituwadde ekyalo. Ogamba otya yoyo tandika otya okuyimba nova mu abangambe Ambo family nga ya ddiini nnyo nojja mu byaffe. Ebyamu bye biruwa? No, mu music atali sachula nga si wa ddiini. Omanyi nina mukwano gwange ategeka Gospel Awards muyita Prince Nick Nyombi Akaikai. Nga nti gospel tekitegeeza nti kuyimba Yesu. Nebwe nnyimba oluyimba olukuloowa omwoyo. Okwa nga lukuzza mu line. Era mbeera nkoze gospel, mba mpreachinze gospel. Kugambe okutambuza enjiri ennungi oba amawulire amalungi it is gospel. N'abasinga we balobera kwe kulowooza nti olina kwogera ku Yesu yekka enjiri entuufu era ennungi. So nange nnyima nzimba ate n'oyo Yesu yagamba nti ekirabo ekisinga obunene. Omanyi nze ennyimba zange ezisinga zibudaabuda abantu mu mukwano guli ogwa ddala okiwulira kubanga Yesu yagamba nti ekirabo ekisinga obunene okuva ewa Katonda bakiyita mukwano kwagala. Era ffe eno mu bakristaayo tulina akayimba akagamba nti tulina ebbanja ffenna kyekirabo Katonda okwagalana kwokka kyekitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe. Naawe no osinga tebabba byuma byo wandigezezaako. Ate tojereganya. Kati olwo kogwe Katonda engeri gy'ayagala nnyo okwagalana. Omanyi it is a talent. Ulira. Omanyi wagambye oli mukristaayo gwe? Oli mukristaayo. Omanyi akagero kalike ak'ensigo ze baawa abantu be baawa ensigo esatu. Bakatusomesa nnyo. Baba kabasomesa. Omulala yazikwata ye n'azitereka buteresi wansi waki wa Mufaliso nti baakomawo n'agamba nti wanze ensigo ze bampa ziizino. Then omulala ye yazitwala n'asimba ku lwazi tezaabala ne zifa. Omulala n'azikwata n'aziteeka mu ttaka eggimu. Nze ekirabo Katonda kiyampa ekyokuyimba oba ekyokubeera munabitone. Si kuyimba kwokka, yampa ekirabo okuzannya, okuyimba, okuwandiika. Nkikozesa. Kugamba ndabe nti waliddira wali mbuuza nti gwe twakuwaaki? Twakuwa talenti yakuyimba oba yaki wagikozesa kiki wagatta ku bantu. Tegeera ensigo yange ngikozesa. Bazadde tebakyankalanamu nnyawo nga bategeddeyo yagenze kuyimba kuba ebiseera ebisinga abazadde baffe baba bamanyi omwana oyo ayaayusa agenze. Ebiseera ebyo kituufu abazadde balowoozanga nti ogwo muyaayo muguunwa guyaayuse. Naye lately abazadde b'ennaku zino muli banjawulo. Abazadde b'ennaku zino kati mwe mukwata n'abaana bammwe ne mubatwala mu za academy oba omulabi asamba mupiira n'omutwala ayiga omupiira ng'akyali mwana muto. Oba nojja n'osangayo yo n'ogamba onnaawo kaana kange eyo kakwagala nnyo njagala kayiga ebyokuyimba oba kaagala ebyokuzannya njagala omanyi film school gy'omanyi mutwala ayige. Lately kati bitandise okukyuka naye ffe we twatandikira okuyimba
oyo yagenze anywenje muyayo oyo muyaye oyo omwana yatusobera yayayuuka okitegeera so tebyali byangu wenu nga tutandika kubanga ffe twakulira mu mbeera ey'abantu obuta appreciating anti ne talent actually batusomesanga omanyi waliwo ntyangamba ejjo nti okumanya n'okutegeera byanjawulo mu biseera ebimu baali tebategeera nti eyo scripture eyo ey'ebirabo bye baagaba ensigo ze baagabira abantu abasatu baali tebagitegeera bulungi nti ne talent nakyo kitobola okubeera ensigo okya nti omuntu asobola okuginakyalinga nga actually bimaze kukyukamu ne balaba nti bakamiliyoni bafuuse ekyenjawulo ba Bobi Wine bafuuse balina command gye bateeka ku nsi simply because of talent okiwulira kati olwo abantu ne batandika okuzuuka ne bagamba tiza n'eyo nsigo gye tuyinza okunakyalinga tumaze kukula abantu ne balaba ku mawulire ne bawulira nti omwana mu Premier League emyaka 19 naye asasulwa emitwalo 10 egya paundi buli wiiki bwe bukadde bwano kumpi nga agenda mu bukadde 400 buli wiiki ganti wait a minute so kitegeeza nze ebintu nabira bulungi so kitegeeza ne talent ente sobola okuginakyalinga si muntu kubeera muzungu kuba tubabe abaana avudde no mu Africa nagera n'afuuka big okitegeera so bwatyo bwe twatandika. Wanga yoyo yava mu family erimu Bishop Omulamba Bishop Nkoyoyo tebakujajinga nnyo naddala family nga tugeze family etudde tebakusulanga nnyo bali eri ne bagamba nayo yagenda kwogezaako dadi waffe anti nga bwe nkugambye nti of course feeyo gye twatandikira era nze mwalimu n'abamu okumboola nga ndowooza tebaagala nakugamba nti oyo nno tuminako oluganda oba oyo muganda waffe oyo naye Nkoyoyo muganda wammwe ndowooza atwesibako okitegeera simply because balowooza nti kubeera mu family eya Archbishop okitegeera kati ate kumbe nga ate birimu enjawulo okitegeera kubanga at least mu industry eno abantu bangi bayinza okunjulira nti nze omu ku ba artist abasigadde nga bali soba okitegeera nti si abuse nze biragalagala wadde nga gye natandikiranga abantu balowooza buli muyimbi akubwa muyimbi abeera okwegamba tayisa sikaati okitegeera naye ate si bwe mbadde ngezezaako okutambulira mu layini oba mu nnunu eyewaffe ate ekyewunyizamu naye osanga nga abatali ate bayimbi bakubwa okusinga nze omuyimbi okitegeera nga basabulwa naye nga ffe twakikwata embu bayimbi mwina kikwate nti omuntu bw'abeera omuyimbi era osanga n'abayimbi bambi abato abatandika olinga alowooza nti okubeera artist olina okusabulwa olina okukinywamu kwakyo wali wonna erina okusoma buli ssaawa kugamba obeera owenze nga oli awo oli bibyo okitegeera yembeera eyo mwe tutambulira naye bangi nnyo abalisoba ate era nga babadde successful okuba oluyimba lwa Gwe mukyala nsaana okitegeera oluyimba olwo lwakyaka nnyo walufunamu ki gwe nga yo bintu bingi naye kisinga mu byo nti nafuna okuganja paka kati kwenkyatambulirako okuganja kyendigeza nafuna emikwano mingi omanye oluusi abantu ambalowooza nti tiza sente zino zigwawo abantu tufuna sente kubanga obira actually mbadde nga tetunajja ku interview eno mbadde ndaba ka interview ka Lwasa yali musajja mugagga naye sente zakola ki zaggwawo nze ndowooza fallback position ya Lwasa gyalina okulirayingako ye social capital gye yafuna buli yayina sente mikwano ki gye yafuna kati naffe bw'obeera famous obanga abantu bakumanyi bangi bakwagala of course Katonda banga akuwadde okugezesa nti akuwadde a pool of so many people gwe osobola okulondamu nti naye ani anabeera mukwano gwange kubanga
jukira n'ebiseera ebizibu biba tebikuli wala nabyo bijja trying times challenging times ziba zijja ziba zikuli kumba baga nti star naye ne star asula enjala okitegeera nga talinamu akawugo nga tekaliiwo mu nsawo okitegeera kati of course awo olina okucekingira baluwa ddala bakyali bange baluwa just aba oli wakabi but soon a little while nga toyina hiti talina kyatugamba naawe oyaggwako okitegeera naye ate mbeeramu abali abagamba nti yoyo is our guy yoyo ye muyimbi wange cause nze nkyaba ino olina agamba nti nze gw'olina okuyimba ku mukolo gwange lero nakunoonya nga it is you to happen simply because of engeri gy'obadde ozokolamu ebintu byo oba engeri gye yakutegeeramu engeri gye yakutekinga in okitegeera so then nsuubira nti kyensinga okwenyumirizaamu is the social capital oba emikwano gyenze nga nfuna because gikyagenda maaso because n'okuyimba nkyayimba luyimba kiro wasookerako gwe okuba gwe nga yoyo kuba olina ennyimba ze wakuba webback naye nga tezaagira nga luno olwa mukyala abantu nga tebaziwulira nalina akayimba kenawooza nti nakayimba ahead of my time nakayimba actually nga akayimba kagenda kutuuka myaka nga almost 2 ahead okitera nga kakyali relevant naye abantu bakategeera then akayimba actually kyekyanfuusa nze okuddayo mu studio ningamba let me do a rendition of this song kayimba nakayita telephone kubanga by that time amasimu gaali gazze naye nga abantu tebali as exposed nga bwe bali kati ku masimu but even then nganze mpulira nti omuntu kugamba ye n'essimu ye kintu omuntu kyabeerako ne attachment ey'amaanyi ennyo kati nganze engeri nti okusinga obubaka bwange mbuyisa nga abuyisa mu mukwano actually nali nnyimba ku the addiction abantu gye balina ku masimu gaabwe but nze kwe kugamba nti I wanna be your telephone the airtime the ringtone on your telephone jagala mbe nga nze simu yo be airtime be ringtone ku simu yo because I was thinking nti abantu bali so connected to the phone so omuntu gweyagala feeling nga oli connected to him or her nga watali owulira nga toliiwo tofuna mirembe because nja kukubuulira gwe my dear singa bukeera enkya ne weerabira akasimuko ne bikaba kana akatono kano ng'okeerabira somewhere omutima tegukubeera wamu obeeroga oba bankubiddeko naye baba bulijjo tebakukubira nno kwolowooza otandika okulowooza gundi yabadde alina okunkubira kale sente ziyinza okumpitako ate biki oba si omulimu akamesegiko bayinza okulaba mesegi zange yatereka ebyama byo now the phone is that friend of yours so it's one of my biggest songs endowooza nti nazikola way ahead of my time to abantu baso zebataawa matu that's why nabadde forced okuluddamu ebiseera bisinga naddala ng'omuntu atandika butandise alina emikisa gyammibwa oba tugeze ku media oba kukola ki okutambuza music eyo bino ebintu byakutuukako ye era ani gwali ogambyeko nogaba naye nsaba kunkulirayo kayimba kano n'agaana sijja kumenya mannya kubanga bangi n'olw'ensonga nti bw'omala okukula waliwo byolaba nti tebiina makulu okitegeera kubanga bw'ojja omuntu n'akuuma opportunity enkya tajja kukijjukira oba lula tajja kukijjukira but aba akumye ya bwereere okiwulira that's omuntu bwakusabira opportunity tegimuwe because tolina kyofiirwa zijjukira at the time omulembe ogwo nga twatandika kati gukyuseemu luli omulembe gwalinga gwa radio TV ne ba DJ nga ba DJ bane bwabeera mu booth ye wali abaali mu Bwakabaka kumpi yagala ojofukamira ogambe bambi DJ gundi waliwo DJ ome yatugambako nze zebesikuba kayimbako Uganda batijja kamanya okiwulira naye kanja okubuulira
kati akuba dalaga ati agenda kubeera wali naye gaki abantu tebagendayo kumulaba naye atugamba nkululi wataka kuba Uganda tejja kukola ki okumuwulira kakati gyebagamba ati abeera yeeperegesaamu in his small world okitegeera abantu twerimba nnyo mu busi bwaffe obutonda ddala nga Katonda okiringa omuntu nga Katonda akwadde kasente kati gwoba olowooza ati ku time eyo gwe mugeze nnyo okusinga n'abagusookawo bonna kati abaana bye boogera abafala atugamba kine naye actually in the real sense gwe fala because mu kitabo ky'omubuulizi yoga ati teri kipya under the sun buli kiriwo kyali kibaddewo ebintu byeddamu bwe ziso ate Kafeero yagenda n'ayimba omaze mpuliza music yenna ajala akayimba ekika ewe waffe Bukunja aka statement ka Toli Wakitalo nga Gwe Wolowoza twali tulabye abanene emirembe ngalo kati buli bwefumiriza ku layini ezo bw'oboogera okukola ekino gigeraga naye nno badde neeperegeesa naye kati kiringa olaba kutwale kolaba abeeperegeesa okuleero baga simanyi oba principal agambye oba nze mpuuga ŋŋaanyi okiwulira bombi era statement yaga nti twali tulabya emirembe ngalo buli omu yeeperegeesaamu bweperegeesa okya there will be a time when Bobi Wine will be no actually nga abantu bagamba omuyaayo oba twamugoberangako biki atukwata obujiga oba there will be a time when will be like mpuuga yali alowooza Wakitalo okiwulira naye kati nno oba kitalo ki okitegeera so byonna bya butaliimu Gwenga yoyo ebiseera ebisinga wano mu music industry bako n'abantu beweegomba ddala ng'otandika n'ogamba gundi oyo ayimba bulungi nange nali badde muyimbi nga ye muntu kyo gwali otunuya naddala wano e Uganda n'ogamba nange nembanga oyo nakula neegomba abasajja omanyengeri gye nalimu lu background olwa R&B kati okusinga nakula neegomba abaali bayimba in that direction okugeza balinga abantu bana benda okumenya bwa buli omu yalina akayimba oba yakayimba actually innocent kaba Afrigo but ugende ne bangamba oba okay naye yali mu Afrigo oba yali Frank Ambalire oba buli omu yali yeetaaga munne mu bujjuvu kati kino ekitutuuseeko sikitegeera okwagalana kwaffe kulabika kusanyaladde era kusaanawo mukwano kati tukole ki yes Bafrigo ne the particular person yakayimando ali Frank Ambalire simanyi nabuuza city so sure then waliwo gayo omulala bamuyitanga yagenda UK yo Titan Takuba yakuba kwagala sikusuubiza sifuddeyo da by that time when gatuli bana batunga bula sounding a medal okiwulira then there was of course in a way gundi yatayimba nnyo R&B ne nali njagala his music engeri yamcraftinganga Eli Wamala Bongole Lutaya okya nali mwana muto nnyo but that is the kind of music gwe nali njagala as Ugandan music ebiseera bisinga tutuukana tukubaya luyimba balumu oba bbiri oba mmeka mulimu abantu bagana naye gundi ebiseera byenkubiddemu gundi ali mu layini eyo neno singa mpaayo kolabo olina omuyimbi gwe wasabako ku kolabo oba n'agaana oba n'agamba nakati nga tennafulu yes of course nali bantu bangi nnyo benayagala collaborating nabo era benjagala collaborating nabo era nsoba bengenda collaborating nabo kuba sibadde siyimba nnyo collabos okitegeera collabos nakola zaali ntono nakola nina ne Alpha nina Priscilla Kalibala nina ne Hildeman nina mato manyi beta Clef Muima wa Clef Junior then nina ne Heather Nanteza. Those are the people I've been collaborating nabo but of course
waliwo abantu nga from way back Irene Namubirwa nyimbira bulungi, Juliana, New Blood, I think I'm going to approach Gundi. I think we can do magic together. Aziz, B2C, Saha, Ankruningira bulungi, Cindy oyo wambwa namusa collab n'atanziramu oyo wambwa, then oba namuyimbira bubi simanyi. Anakuwa na nsonga lwaki teyakuwa collab Wambwa ate nga mutula mwenna mu uma anze siri kakiiko kawuma bagambe nti wawuma naye obeerayo bintu mbirabulabi mbirabulabi siri mu katemba waabwe politics waabwe oyo ndabalabe federation nayo toliyo byonna sirina gwe saagaliza naye so far federation kati ye progressing okusinira look of things wabangambye nti Gundi bagigambye erina okufederating erina okujoininga federation wuma so kitegeeza nti fena tulina okufederatinga in some way or somehow kati ayo tugende mu nyumba yaffe eyo gye tujja okulwanira entalo zaffe kati buno obudde wosanga Cindy omugamba bega abato kyamubuuza oba yagana okuddamu ate nga lwaki simubuuza ojjukira kalike nakugambye ekitabo ky'omubuulizi Toli Wakitalo nga Gwe Wolowoza twali tulabye abanene emirembe engalo byonna byakweperegeesaamu bweperegeesa oluyimba oli ogenda luwandiiko ba oliyagalira naye wali yagala ejjasi ajja atuule mu luyimba lwo mwenna mutuule babiri byonna byonna ng'ojja bisootinga nali njagala atuule mu lwange naye ne bwe yaningambye nti olusi lutegedde funayo olulala oba tusobola okukola another project okitegeera I would understand it nandikitegedde etakuddangamu nakati saagala ogifuula ensonga nnene kubanga bwe nagambye nti ako kasonga katono temuli makulu nenkwawo just history ya collaborations biki Nenda ninache newunyiza omanyi lwaki newunyiza emabegako waliwo ka video akasatulatinga nga kenyini gwalabikira mu ka video yako oba wali ku National Theatre emabega wali eri wali oba complaininga ku oba yali UPRS okitegeera kati nga mmanyi muli mu lugendo lwe lumu ne basindi bano ensonga za UPRS Cindy si muyimbi ensonga za UPRS bagambye tezimuluma ensonga za corporate tezimuluma zitulumira wamu collectively as an industry okitegeera era ensonga gye njogera ku ebya UPRS bili legitimate kyetusaba is accountability omana NSSF ye UPRS ye NSSF yaba creative okega tibwembeera sikyasobola kuyima sikyalina hinenga akayimba kasobola okuzanya eyo wakikaba kasobola okutinga ku loyalties si sente nti bugagga bwengenda okusobola okujja but maybe somehow bagamba one sometimes is better than zero okiwulira naye gwe omuntu bw'otekinga emyaka 5 nga togaba loyalties okiwulira then something is terribly wrong naye nga ate ocollectinga okitegeera naye nga tojja kugamba members nti mubanaye nno mmanyi ekituufu kyekino ba members ne baga nti okya nti oba tukole bwetuti oba bwe tuti okitegeera so kitegeeza nti waliwo a disconnection between b'okulembera naawe akulembera ate nga jjukira nti UPRS si kitongole kya muntu nti kyabwe organization eri member based yaffe abayimbi okya jendi member omujjuvu newandiisa ate ne Cindy naye member I believe okitegeera so sina any rift within one tutambulira wamu as an industry ensonga eyo naye emukwatako era I believe nga president wa Uma of course ali way behind it
Gwenga gwali ofunye ku ssente za UPRS kakyanga kitandika ekibiina kino. Yes. Ku mulembe gwa Mr. Owekitiibwa Wasula okitegeera. Yakozesanga yakiyita sampling because one time twambuuzaho ne Mr. Wasula otegeera otya nti yoyo kamuweeyo emitwalo 5 kamiliyoni kamuwaaka kadde Kenzo kamuwe zino okitegeera. Again, you're right. Network technology, which is very right. Even up to now, tetunafuna dala technology asobola quantifying anti yoyo bampezi bino gundi bampezi no nayo teyinza kubeera excuse ngaba UPRS cut actually bobaga URSB yebagama mtemuzigaba because temunategera diwe munazo until when okitegeera bwetebe kwasanenga si wano Uganda world over awatali technology bakozesa enkola ya sampling okitegeera ne bagerageranya okyulira nti yoyo nukati abadde ddalo nnyo nakatumuweyo omutwalo okitegeera gundi so sibino okitegeera gundi abadde very active mtufu ku share eno katwale ko this share okitegeera kwaki wandi badde argument nti naye mutegeera mutanti but wezino gundi biki kane tulwana kufuna technology okitegeera so sigamba nti temujja ku distributing at all. Yes. Otunulira ku chokola concert bakola yo nayo show. Yo nkoze shows naina ne show and most recently yangu ku National Theatre kwennyini naye ekyombuziza kirungi nnyo kankoso omukisa guno abantu okubagamba nti bannaye in October officially tugenda kubeera mu yoyo 365 rebound okitegeera twina show. It's going to be beautiful. As time gets by, ogenda kubola about developments. Batulireko ne weri show. Sinaba confirming a venue. Yes. Naye nkugambe October. Tuli in the process of identifying where exactly we tunagiteeka. Yeah. Ennaku zino badde wadda mu kuzannya mbite bina Uganda bambide film. Oli mu Prestige. Yes. Prestige mbaddemu nga nzanya Prestige kati yaweddeko okyulira naye si naku zino kuva dda nze ne ku stage nabeerangako ne ba obsessions ne projects endala so byonna mbadde mbikola actually from high school nali nzanya nali nyimba nali nzina jo emizannyo eno giri gitya gikutwala gitya speed eringa nayo okuyimba oba so far naka producing projects 2 nga nze ziri mitambo naye katugambe Prestige walaba sinze na producer so our speed tetwala nze speed etwala ni producer kubanga nze simply mba mukozi I'm contracted okujja okuplaying a role okitegeera since ndi responsible for the script okitegeera producer n'okunoonya aba writer ne bawandiika nanoonya the crew abana filming ne bakola biki of course we work together hand in hand naye ogwange guba gwa playing out that role okakasa nti evaayo nga bw'erina okuba which I believe abantu bangamba mbu ngisabudde role bojikubye semanyi babuuze bo kye bagaa nti amaki benefit kibakoledde kitya yeah. Sente za Federation empulya wafulumyeyo biliyoni 5 bazitegeddeko ye nga baneeri etya kuba oli muyimbi ndi muyimbi naye nga bwe nkugambye nti owe bali kumpa mawulire ago ekitegeeza naye nti erinziruka eŋŋambe bannaye naye mumpeeko ate ogambiza abayimbi kangendeyo ndabe oba nange banampa ku musaayi ku kantu naye nteekeko mu nsawo gwe tozaagala muyimbi ekibuzo akasente tukaagala esente ffenna tuzaagala ye answer ate era ogambe nti ndi muyimbi ogambe baziwadde baki nangenda genda bakole ki bampeeko I believe ko ngambi kanziruke zambwa interview eno oluggwa mutundwe ennaku zino omuntu wajjanga ajja okuyimba
Kankwa example enyango yakava mawulire ya Afrika Gaza baba ne bashuga mami betuyita bashuga mami abavujirira sente kumulembe gwammwe kyali kitya yo bagwe nga gwafuna bashuga mami no gamba kankuvujirira. It's nothing like kumulembe gwammwe babichi kati olinga nzija mulembe guno ontwala muguluwa. Kale kiri wekiti we watandikira emirembe ja sugar mami tegitandise kati ate kigenda kukoma kati oba ba sugar daddy okiwulira ebyo byabuki bya bulijjo bya butonde it's natural okitegeera so bijja kubeerawo byaliwo webiri okitegeera naye lwakubanze personally tebampasangako sina wasibwa naye sina ate lwaki njagala ndi musajja tondaba omusajja ayimiridde obulungi nze nina okuwasa toyagala sente nze nasoose okubuuza nti akasente tukagala naye kati nkubuuza toyagala akasente akasente nkagala naye sikakumpasa kuba mu bufumbo mba sijja kunywerayo ojjamba omukazi anobaanoba mbanja kubeera mukazi anobaanoba mukulu yoyo kati waliwo edda kuva dda nedda kale wano mu Uganda bategeka za awards n'ebweru bategeka za awards n'ekigambibwa mbu awards zedda zaali kaleko naddala music industry okusinga ezakati. Kituufu Uganda ku mulembe gwa Palm Awards kugamba ffenna eggwanga twalindiriranga Palm Award ngira omuntu wagifuna Palm Award alaba nti ddala ofunye ekiri worth a career era okutandika okufa kwa Palm Awards kweko kasita watandikawo nti gundi yagiguze nti naye nedda batulimbyemu nedda ojjukira abantu bagamba nzukira bulungi abantu bagamba ifoda song of the year batulimbye nedda kasita byatandikawo nti baguze nguze kiringa obiraba ebyobululu ng'oyagala abantu batandika okubyetamu kasita abantu batandika okuga yetulondera ki biki okitegeera system eba emaze okufa okita kati bano bonna abazeewo wakyalemeddwa okulaba nti omuntu akola ategeka an award ceremony kwegamba ngeri legit kwegamba ng'abantu bagikiririzaamu that is ye challenge yetu kyalina as an industry actually si kuyimba kokka ne film industry okiwulira icon yes waliwo kati okusinga waliwo UFF Uganda Film Festival Awards ya UCC waliwo Icon Awards naye tetunaba kutuuka ku seeri eryenyumirizwa udeni ojjukira waliwo ogundi eyajja kibunoomu Janza Awards kuba ya happening alumu tetumanyi oba alidde oyo ate yagirako akasente byonna kugamba nti kugamba nti ebintu byano kasita event erimo okufuna ekintu abantu ne bakikiririzaamu nti okikoze toyina sinister motive kugamba nti okikoze actually abaali bagenda standing at the test of time a Viga Awards Viga naye ya struggling amukawo 2 years ago ndo bamutawanyamu kawo management katusubire nti bajja kutereeza okira yeah Icon Awards nezakagwa wabadde waba complaining ngamba waliwo filimu gye bawa omwaka guli ne gunera bazze ani bega nti betulina okutereezanga industry okira ekirungi nti complaints ezo ng'omuntu oli open minded it is good feedback gwenga producer wa event okitegeera so nsuubira nti Humphrey ekyo kimuwa feedback annungi I trust his potential ne passion gy'alina ku industry I believe ajja ku improving yeah nga tumaliriza ki ekiddako eri yoyo ekiddako ekisooka nkugambye obadde oludda akabanga nga towulira buyimba bwa yoyo nga towulira ddoboozi lya yoyo nga liyimba kati yoyo from next week keep your ear on the ground ogenda kulira yoyo ng'ayimba obuyimba obulungi nga ntandikidde kwako katele tele akayima nakayise tele let me be your tele jaja
kambikomyawo okitegeera. Yes, so Tele, there is Siriko Nywegere, there is Worolo, there is Paka D. So beautiful vibes of Imba, so beautiful music is coming up. And then in October, we shall have an event. So cheche kipya ekiriwo oba ekigenda maaso for me. But for now, pursuing olutalo lwa UPRS terunaggwa. Tukyalutwala maaso. We are still pursuing it. Tukyabasaba accountability. Tubagamba nti nodda kati balina okutuengaginga nga the stakeholders ekigambo lefe ekituufu kye mbadde nnoonya mbongo nti stakeholders balina ba rightful stakeholders, so balina okuturespectingamuuko abantu nebeera nga AGM tegenda kubeerayo naye ne beefula kyesirikidde, not even coming to respond or to report to us nti bannaye AGM no gye mubanja tegenda kubeerayo, but because of ABCD tujja gikola. That is what I believe responsible leadership should be. Okitegeera. So abantu bano balina okwechekinga. Yeah. Mubeere bulungi mweraba.